olwakadde ngenda kwanguyamuko eno ensonga lwaki olina okwejamu okutya. Katonda yennyini akyogera n'agamba saakwa mwoyo gwa kutya nga kino alina ensonga lwaki akyogera. Ensonga nti bw'otandika okutya ovaako lu energy olumanyiddwa nga lush. Kati lush kitwale nga force ekuvaako ng'otidde. Kakati waliwo ebintu ebifeedinga oba ebirya ku maanyi ago agakuvaako lu energy olwo. Ebintu ebimanyiddwa nga zidimoni nga zino zifeedinga nnyo ku kutya kw'omuntu. Gyokoma okutya gyokoma ogiwa amaanyi agagiwangaaza. Kola ng'ogyeko okutya waliwo ne kemika endala esangibwa mu musaayi. Linnya lyalyo litandika na S sobola lyogera wano. Kemika eno esecreting bwe beggyibwamu mu musaayi era ng'eno eweera ddala ebitonde bino ebyekizikiza amaanyi. Kemika eno etundibwa nnyo ku black market nga ensonga lwaki ebibinja ebyo bikola nnyo saddaaka. Olw'ensonga nti amaanyi gano ag'ekizikiza muli emizimu bana abantu abakula ng'eminya. Waliwo ekigambo ky'oluzungu ky'osobola okukozesa emanyi okitegedde gye bali byaddala nti ng'ogyeko kemika eyo esangibwa mu musaayi ebintu bino bifeedinga ku kutya kw'omuntu okusingira ddala. Nga bw'obeera addicted ku mwenge n'oyagala ennyo sigala ti nawe biri addicted ku kintu ekyo eky'okunyunyunta okutya. Ekintu kino bwe kikusalako kigenda kuteeka ku low vibration olw'okuba ng'otidde gy'okoma okutya okoma ogenda ku low vibration awo kibeera kikufuna kyawo olirizingira lu energy lulyo lumanyiddwa nga lush. Nina okukakasa nti kikuleetera obulumi osobole okukaaba osobole okunyolwa osobole okwenenya olw'ensonga ku ekyo kwe kifiidinga abasinga bakakana besse ago ge maanyi ge kifuna. Kati buno obubinja obw'ekizikiza amba ku bantu bano abakozesa amaanyi ag'ekizikiza engeri gye basasulamu amaanyi gano ag'ekizikiza balina okuteeka okutya mu bantu wamu n'okuyiwa omusaayi. Kiwaki entalo teziggwa mu nsi tebuuzangako lwaki entalo teziggwawo ba mukyali ku Ukraine ate Congo netandika kukakana Russia gamba bitandikirawo tezisobola kuggwawo olw'ensonga amaanyi ge bakozesa okufuga ga kizikiza tegeetaaga okulya. Kati buli wabeera olutalo wabeerawo okutya muno okuyiwa omusaayi. Ti wano bibeera bifeedinga mu large scale wano bibeera bifunamu nnyo kugamba sikulimba ebintu babibalaga buli lunaku mwe temukiwabudde. Kiwaki bakuterawo firimu za horror nti bw'otya ovaako lu energy olwo kye kiwaki ebiseera bisinga owulira ng'omuntu ali mu luumu nga tewaliwo kiriwo olw'ensonga nti waliwo akufiidingako olowooza baba bazanyira kunyumirwa. Kulaba sinema emanyiddwa nga Odi Thomas aliriza olabe n'eno sinema. Eyo y'ensonga lwaki entalo teziggwawo mu nsi. Munjagiwandiikaawo. Twagamu vidiyo enaddako bba.